Luyombo. Ne Ssentebe. Ofa kinensi. Ate olwaki? Ssentebe. Okimanyi nti nali musaale nnyo mu kujjako. Ekyo si kituufu, ekyo si kikulu. Kaakati nze mukazi wo ke yaleese ensonga ewange. N'antegeeza nga bwe wabbye ettooke. Ngenda kusiba kuba nsoose waala disi ensonga n'enzituulamu. Njagala mukulu Luyombo nkusibe ku kyalo kuno tujja kuwona obubbi. Oyinza n'okubanga gwobba emmere y'abalala kati omukazi owuwo waawaka ava atya ewaka ewuwe n'ajja nti ate mukulu Luyombo yatemye ettooke n'alitwala n'alitunda. Ngenda kusiba n'ebisumuluzo mbisule mu nnyanja. Teri kyeyamaani nga n'obuyinza nze mbulina ku kyalo kuno. Ngenda kusiba. Ssentebe sooka olindeko. Ate buzibu ki? Ssentebe omanyi nga bino ebigere byali byange ebyakuleeta mu ntebe. Era amaanyi g'oliko oli ku maanyi g'abantu. Okimanyi nti nakola omulimu munene okutuula mu ntebe yeeyo. Ssentebe njagala tukola bwoti. Nkoli ntya? Kola bwoti. Kubanga onnemeredde. Ssentebe. Alate kino kikyompadde. Ebikopo ebyo ebyamata ebibiri. Ebikubeeremu. Naye mukulu Luyombo. Wanjise. Kyova olaba nti nkwagala nnyo ku kyalo kuno. Yessebo. Sigenda kuvaamu. Sisobola. Neyanziza. Oli mulonzi wange. Era kalulu kano. Gwe wali oli mu ntebe. Yogera amazima. Ate nkuyimbe funeki. Kogambye bwotyo. Ebigere byange tobimanyi. Ensonga zo zonna ziwedde. Ozikozeeko. Kale ssebo. Kale mukyaliyo? Kaneta ekyokutulako. Kale. Oleesa akatebe? Essebo. Kale. Otyo. Eradde Ssentebe. Eradde. Oli otya? Bulungi Ssentebe. Ogamba otya? Gyendi. Ensonga endeese. Essebo. Y'ensonga ya mukulu Luyombo. Essebo. Olwaleero. Nakedde mu lukiiko. Bwe nvudde mu lukiiko ne ngende wala DC ne mutegeeza ensonga za mukulu Luyombo. Kati ebigere bino by'olaba sinnaba kutuulako. Era olutambudde bwe nti njagala kumanya mukulu Luyombo ye waali. Taliiwo ssebo. Kye waŋŋamba kye ngenda okukola. Kozi nagamba ntya Ssentebe? Waŋŋamba nti mumusibe. Bwe kuba kumusiba kamusibe. Ate nze ku kitu ekikwatagana n'abakyala. N'ala DC byaŋŋambye. Ne gavumenti bye tugamba. Omuntu yenna ng'abadde atulugunya amaka. Omuntu tusobola omusiba n'ebisumuluzo ne tubisuula. Kakali ngenda kusibira bbaawo mukulu Luyombo. Ssentebe. Ekikwatagana n'okusiba omwami wange ebyo mbivuddemu. Era sibiriimu. Ng'ate gwe kennyini gwe waŋŋambye nti mukwate musibe. Ssentebe. Kaakati ennyumba yino ogiraba. Osibe mwami Luyombo. Kati nze ennyumba enkwatira Nze wanewaka ntyawo nga ndi bwomu. Ssebo Luyombo yankuuma. Naye kati nawe kyenjagala omanye ku kyalo kuno kiri kimu. Buli kaseera ensonga ze muleeta za mukulu Luyombo. Luli lwe mwaleeta waleeta simanyano ze kasoli w'abandi kati mwaleese nti yabbye ettooke. Kati nze kyengenda okukola kiri kimu era bye ŋŋambye RDC ne poliisi njirese eri awejja. Njagala nkwate mukulu Luyombo musibe n'ebisumuluzo tubisuuleyo. Osanga tunaateererako ku kyalo kuno. Kyeyamaani nkubuulira era kati nkukakasa. Ebikwatagana n'okusiba omwami wange nze sibiriimu. Ekisooka tunatuke wala DC. Ngenda kwegaana. Nze sijjangako wakaawo. Ng'ate gwe kennyini gwe waŋŋamba nti nno mukwate musibe. Kati osiba omusajja nze mbeere nani? Nze mbadde njagala mukugunjulire. Naye yennyini akakase. Ssentebe. Ekikwatagana n'okusiba omwami wange ekyo kigire mu ddala. Kakati nze ngenda kukola ntya kubanga ne patrol njirese mu kkubo ng'ejja. Gw'omanyi era nze wali ngenda kwegaana era sibimanyi. Nako ssaawa zino simanyi nti Luyombo yabbako ne. Kakati nze kye ngenda okukola kiri kimu. Patrol kejje tujja kumunoonya yonna gy'ali oba yeekwesewa tujja kumusiba. Kyeyamaani kanzije. Nkulinde wano? Kuma mukaawo nzije. Kale. Omuntu alabye n'ekyalo. Oluddeyo. Ssentebe. Wanje. Anti munnange ffe abaakulonda. Kati obadde ogamba oti? Ojja kkeberako awo.
Chovola abantu mbagala balonzi ba. Kati omwami wange. Kati okyompadde kibayita batya? Omwami wange togenda musiba. Ate kakati nze nyinza okusiba omwami wo. Nga ntandikira wa kukino kyongambye. Kati mukule musibe osule mu nyumba weka mu mpewo. Alo? Kati omuvudde ko togenda musiba. Sigenda kumusiba. Chairman kye. Ye kati nga ntandikira wo okumusiba. Bannange kye tuva tukwagalira ddala gwe chairman. Naye kukino kyonkoledde. Kati nga nze mba ku bufuzi. Kati ngende ndiyewa. Era yegwe wekka chairman. Yogera amazima. Siyinza kumuvaako bukulembeze. Kale sebo. Kale kankomewo. Kale ssentebe. Kati gompa wabiro otya embwa yakuno nze nsobola okwebba aganya bene yange tojja kugisulamu wamanya abazimbi gye nabajja gakiya tojja kusula mu yange ompa wabiro otya nze nsobola okwebba nali ku kibanja kya nyoka gojomanyire tosobola kusula mu nyumba yange olwaleero tosobola njopa wabire wange nje kale rugulewo ndabe wamanya abazimba wano gye nabajja oba kino ekibanja kiri ku kibanja kya nyoka twegatta nayo kukigula gulawo ompa wabire otya gakiya njopa wabire wange njongerageranya na kali kabaako tewali wafumbirwa maguja gulawo ologi mama robot njotandika otyompa wabire kyelulungi waawe Tere robot ate ki? gakiya tonjira mufuluma Ate nakoze kyagala nze nsobola okwebba ewange kyagala fuluma nze siina gyenda kyaga aganyabo nje mutabani wanyani kyobuga nje okujjako bulago nje fuluma mu nju yange kyagala ntabule kyagala ndetere komera kale tata robot fuluma mu nju yange tata kyoli kisera mberanga muyomba gwe kana gwe wantama nawe wanfuukira ekyonga wano kalaba amatu gakalinga gakamyo fuluma mu nju yange nenyo fuluma kyagala gakiya mufulume mu nju yange mufulume mbala bini nga mufulumye kyagala ate mbalaba naye mama nembeera nga njikoye mwana wange nalusirika ati mama tugenda suleno sirika bajja natuwulira ne wano batugobe sirika tukuume butye naalu sirika ati olungameti mwasuzaawo ate nno sibasangawo munkolako amawulire sibasangawo mulabe eri abaleeta
Twasuze bubi ffe boolaba. Bannaye nabiwulidde. Nabiwulidde oluyombo lwonna buli kimu. Mwasuzeewa ye. Awo mu kimwanyi awo. Awo. Mukazi munnange ffe boolaba. Empewo etuggwereddeko. Ensiri erumye ffe. Naye omusango gukusinga. Ate gutya? Nakugamba dde oviire omusajja. Naye towulira. Omusajja muviire, tambula ogende. Ono ye musajja yekka. Si ye musajja yekka. Naye kati nveewo ndagewa. Ojja ewange. Ate n'ekirala. Nze wali anti ngenda sembukawo. Ate ngenda leero lwennyini. Era we lukulema olwaleero. Togenda kuddamu kundaba. Kati nze wenzija ngambe lya ddala awo. Ojja tugende ffenna gyendaga. Gy'olaga. Kati n'ekirala mukazi munnange. Ate bano abaana bange naakola ntya? Ono muwala mukulu. Asobola obeera wano ne taata we. Okuggyako oli ye muto tugenda naye. Kyogamba ono mukulu muleke wano. Otomulaba nti mukulu ate tumutwalawo. Ate kituufu we nali nzija wano sajja n'abaana. Naye omuto ogambe tumutwale. Tugende naye. Naye ono mukazi mukulu asigale wano ne taata we. Nedda mama tesobola kundeka wano. Ekirala saagala mwami wansange wano. Njagala ngende mangu nga tannadda. Nange kangende mpaakinge. Nalumansi. Mama naawe nedda mama tesobola kundeka wano. Nalumansi osigala wano weewamu. Mama kumbeera gye walabye naawe. Oli mukazi mukulu okyasobola obeera wano ne taata we. Beera wano ne kitaawo. Leeta ebintu tugende. Mama. Mukazi munnange mmaze. Mama ngenda naawe. Mama. Nalumansi. Mama nkwegayiridde mama wange omulungi. Olina kubeera wano owa kitaawo. Mama kusaba busabye mukwano. Siina gye nkutwala. Mama wange tondeka muno. Kino kye kika ky'omwana wange. Mama tata simusobola. Musobola lwampaka. Si ye kitaawo akuzaala. Taata ojja musobola lwampaka. Sigala taata oba munywa mwenge munywe. Amanyimanyi ekiro twasuze kweno mama ndese mama nze mukama katonda mama yabadde amanya ennaku yange anange nze mpedde eno nga nemmere ebula ate mama yabadde ayiya omukazi ono mukazi atuddeko mama wange. Lydia, nawe kimanyi nti ebyokusoma kwo bikomye wano? Taata ki kyoyogerako? Sijja gattika mwenge ngattike n'okusoma kwo. Taata anange tata nzogerageranya na mwenge. Mulabe ono okimanyi nti ne Yesu bye yatandika okukola yatandikira ku mwenge. Ne binkwatira kuwa. N'ennyoka era ekyamuleeta wano gwali mwenge. Taata sabo sijja bikkiriza. Sisobola butasoma taata. Okuze osaana okufumbirwa. Kina myaka taata oba olaba gifumbirwa. Olwaki? Taata dda mu layini sikuba. Nja kuba bikirawo taata. Gina myaka gisobola okufumbirwa nze gwokako okufumbirwa. Ogamba kunkuba? Olwolabye akamyu akabuukira enjovu. Ogenda kalaba olwaleero. Okuze osaana kufumbirwa. Sisobola. Weeriko dda mu layini. Weebereremu. Naye bannange abazadde b'ennaku zino baaba ki? Bannange. Junior. Yanze golaba ndi munyivu n'omuntu ogubula okwabika. Junior. Omanyi taata wange byaŋŋambye. Sabo taata ŋŋambye ebyokusoma mbyesonyiwe ngende nfumbirwe. Junior mbulira nfa. Naye omanyi Junior tetugenda okukola. Njagala tugende taata tumubabike emboko. Agenda kudda mulayi. Tumukube. Akumanyira Junior myaka gifumbirwa. Tumukube Junior. Tumukube. Tulwawo. Naye emyaka. Mukube.
Yes, good morning. Good morning. How are you? We are all right, thank you, A sir. good class. A good what? Master. Say, come on. What is your study? Master. Excuse me, Master. Someone is talking about your seat there. And I don't know how you are going to pass. I want to pass. Yes, of course. Oh, can you go back to class? Yes. Okay. Who can remind me what you learned about yesterday? Yes? Semogerere? Master, we learned about the sun. The what? The sun. Can you clap for that gentleman? You got what is wrong with you? Didn't look what that guy. Do you have any traditional whatever issues there? Okay. What someone has said yesterday, look at the what? The sons. Who can come and have for us? Yes? Nachimuri? Yes. Good girl. Yes. So, let me tell you this. We have said that today we are going to look at what you call the what? The sons. Briefly, let me tell you this. What do the sons work? We say that it's the sons. You know the first people who settled into South Africa. And these people, they had miraculous power. They had. You God, what are you trying to do? You look at that phone. That's why those are the people whom I always say here that these people are going to be the school dropouts. Even if she can be even married. I want us to go back, okay? Yes. Those sons, when you see them, they were there. They came from nowhere. There is not any person who saw them. They even, when you see them, they could just even disappear anyhow. They were sleeping into those roots, the bigger roots under the trees. They used to even hunt the food from those forests. Let me ask you a question. Do you know what you call this one? I always say that the passion of the dad. Everyone, do you know? Do you know? Yes, Master. Do you know? I don't flash. The person of the day called Hiti, Akatunda Kavala. Akatunda Kachi. Okay. Can you stand up? Stand up. Okay. You people, you got a vision. Why are you still sitting? Master, every time you are standing us up. Can you stand up? I am tired. Can you stand up? Look what, this one. I don't even know what is wrong with you. Even you come here to stand up. Can you stand up? Can you stand up? I'm told you, can you stand up? Let us leave this one to fail, okay? Let us leave that one to do what? Fail. Let us sing this song. Fail to the end, but when I sing, fail to the end, but they don't. They don't mind it, you are not down. You mean that you are also a dad? Okay, can you sit down? Okay, at least we sit down. Even look at this one. You don't even not follow songs. Let's go back to business. Okay, Master. Social what? Organization. Who wants me? Outside. Oh, can you shut up? Keep quiet.
Lydia, you are needed by your parent. How did you move out? You come back very soon. Yes, master. You had to go. Lydia, mbadde nkwagala mweka. Taata buzibu. Waliyo obuzibu obwetaagisa. Jangu tugende tubimaliriza ate jangu n'ebitabo byo jangu nabyo. So? Yes. Can you make it say? Why are you doing as a guy? What have you said? Do you have any witness for that? Yes. Okay, but let us go back to what it is. Okay? Let us do that. So, tugende nze nina obwetaavu bwenkwagaza onooba otya omuntu omanga namutyobo Banaga mujja ku ssomero. yono gwe nkugambanga bulijjo bakuwa ekifo. kuchibala omukazi omulungi tosobola kubanga toliko bakuuma muzuukuke mugende mu omuntu ani abayitanga emirundi emiko okuzuukuka temujjo tukyalekana naawe niye nja kukulogana abaana bo. gwe Juli muvaawa bulijjo mamujja mamalawozi gange mu lusi taata Juli okola kino omuwala oyo omwana we agaana atya omwana wange okiwa okukima amazzi osobola kwagala taata wange Nja kukuba. Muwala wankuba atya. we ssebo taata malayo ye enkuba etya era obuzibu bwonna buvudde kuona atayagala kukola wakuza abaana byebikibulamu ebiti bawudulako bubudozi kyalo omanyi kyetuli kyalo kuno fe bannannyini kyalo Nja kubeera. mbadde mmanyi nti nno bawasengawo ababbaawo atwakufuna buzibu wenyweza odde mukyala Ndese omwana vaawo mpitewo kanambako naawuli yene simu gy'oyina wesawo james mama james ki njagala ompenye olugagga lyange sivaawo wano gwe tina kyogamba alemera ku taata waffe togenda gitunditeyo mukazi wange wawaka naawulira atya nti nno lubuto ku mitwalo omwendo mpaddeko mitwalo 3 Abona omusajja wa Katonda gw'osindika. Katonda Katonda